eggwanga lya America liyingidde mu lutalo lw'e Sudan oluvannyuma lw'enteeseganya ku njuyi zombi ebbiri okulemagana. Wenjogerera ng'eggwanga lya America liyungudde ennyonyi zaayo 12 nnambirira okuba nga lyesogga eddwaniro mu Khartoum. Ampuliriza wenjogerera amawulire agafuluma galaga nti ennyonyi emu ekubiddwa amagye ga bannaffe aba Sudan. Ennyonyi ya America ekubiddwa, ennyonyi emu ekubiddwa wenjogerera nga kati eri ku ttaka. Waliwo n'amawulire gendaba agatambula nti oboolyawo mu America yatatikamu ssente, yateekamu omusimbi mu lutalo luno olw'e South Sudan okuba nga lugenda mu maaso olw'ensonga nti ye akimye ebyabugagga nga obamanyi ba super power. Kigambibwa nti Omumerika anoonye oil ne gold ali mu ggwanga lya Sudan. Jjukira nti eggwanga lya Sudan lyonna ddungu nga bw'oliraba, era ng'Omumerika ekimu ku bigendererwa bye okwetaba mu lutalo luno kwe kubanga bazingako ebirombe bya zaabu mu ggwanga lino erya Khartoum, South Sudan. Agava e Sudan galaga nti omuwendo gw'abaakafa gweyongedde okuva ku 100 okudda ku 180. Ekiri e Sudan kitokota emmundu tennassibwako wansi okuva olutalo luno lwe lwatandika. Eno nno emu ku nsonga America zeyinza okwekwasa nti ezze kulwanirira bantu ba bulijjo. Kale nno munzikirize nzireyo mu ddwaniro e Khartoum. Olunaava e Khartoum mpitirako ne Ukraine sobole kuba nga nkusakira amawulire agatambula mu ntalo ezo.